tosobola kugamba nti omusajja abadde kopolo oba kapitaini ng'ali Somalia alwana nadda CDF n'atulaga emwegwe gundi ne gundi basindise kooti maaso ne batanga okusalira abantu obulabba. Tosomangako mateeka, tomanyi nawe bawuliriza musango, tomanyi na byogoberera kusingisa muntu musango, n'ekibonerezo kyolina okumuwa tokimanyi. Kubanga kunawabizira mu kooti za bulijjo zino omulamuzi tagaba kibonerezo buli kyasanze. Mu mateeka tulina kye tuyita sentencing guidelines. Kibonerezo kino bakiwa omusango guno bagugabirako kibonerezo ki butasukka ki. Ne bali badde tebabimanyi. Tulina kye tuyita the principles of natural justice. Bategeera. Gwenda kugambako emulwa kuba ogyerabira nagikugamba awud alutaram pateim. Ogijukira gye mutera okwogera mu Luganda tosala gwa kawala. Exactly, gye tuyita fair hearing eri mu article 28. Olina okuba ng'oli ready okuwuliriza ng'oli mugumiikiriza. Aaron Kiiza bwe yandiyokangudde ku ddoboozi buuza lwaki akangula ku ddoboozi. Mumukwate mukuba ebikonde mumuze musibe. Si bakola ebyo General Freeman Mugabe yali akola. Nkankunnyonnyole kooti enkulu kwe yasinzidde n'egamba article 28 ery'eddembe egyogambye awud alutaram pateim is a principle of natural justice. Katonda yagituwa. Enyinga ya namwenye egamba teri ajja kujjako ddembe lya kuwulirizibwa mu kooti. Ssemateeka takola ku basivilians bokka, akola ne ku basirikale. Kaabe musirikale wa UPDF naye muntu yeetaga fair hearing. Kati kooti enkulu kye yakugambye n'egamba ekyo kyabalimu okugoberera. The people abatuula ku eyo gye muyita disciplinary gye mubadde muyita kooti baasoma amateeka. Judge advocate yasoma amateeka. Asikusoma busomi kati nze sobola kubeera mulamuzi ndi lawyer. Yagamba Lukwago nti I have practiced even more. Please nze ndi lawyer wano wentudde. Me am a lawyer. Atasomera mu university. I'm a lawyer from Makerere Law School. Nesobola kubeera mulamuzi. Kakati ye bw'abeera nga yasoma amateeka ati General Freeman, does he qualify to be a judge? Olaba ne kooti, olaba omulamuzi chief magistrate. Tasobola kusindika kalabu. Obuyinza tabulina. So, bwandiyagadde ogiteekawo kooti, one yandibadde ng'efaanana kooti endala. Ekisooka abagituulamu. Ekyokubiri kooti eba n'amateeka agagifuga. Ola ne high court za Uganda zirina amateeka, tulina ze tuyita the civil procedure rules, criminal procedure act. N'omulamuzi watuula wali mu high court ka justice Yasini Nyanzi watu gundi omuntu yenna omulamuzi wa high court waba atudde aba n'amateeka agamufuga. Takula bukozi yibi. Tojja buzinaga gwe kungu wakoze kino tukusingisiza tukusibye se bakola. So eyo ensale no yategeeza kangaroo yalaga eggwanga nti abalamuzi bavuddeyo kiki yaganda ne bagamba nti ffe okutulugunya kw'Abannayuganda tukuvuddemu tetubiriimu. President Museveni sigaze ekintu kyo. Yes, abalamuzi bava ne bagamba Bannayuganda abasibibwa mu kooti z'amagye abasindikibwa ku bulabba ffe tubitadde. Kooti kyeyogera bino. Abalamuzi kye baakola ekikolwa kitegeeza Supreme Court. Yes, but zemugamba lunaku muntu ga kooti zina kyekubiira zinyigiriza abavuganya zikolera na kyemalira. Justice Owinyi-Dollo n'atera okulitayalinga. Omuntu ayinza ogakati neekuba mu mutima nzira eri Katonda. President Museveni nkutadde tulugunya naye nga nze siriimu. They couldn't sanitize further okusibibwa kw'abantu. Kaako ekyo okulabirako. Supreme Court tulina wano kiyita the doctrine of separation of powers. Essiga eddamuzi kooti esingayo ye Supreme Court, kooti ensukulumu evuddeyo kugambye court martial proceedings zayo zibadde zimenya amateeka. Naye era abantu bonna ababadde bali mu court martial nga bawozesebwa biyimirire ebikome. Kakati Besigye warrant of remand emukeeping eruzira kati eri ya court ki. Omuntu okubeera eruzira walina okubeera kiyita warrant of remand. Tera okutwala ebutwazi. Walina okuba ekiwandiiko kya kooti kikusindika eruzira. Kati Besigye ekiwandiiko ki kya kooti ki ekimukuumidde eruzira? Dr. Besigye ne Ajobed, Counsel Aaron Kiiza,
abaana ba Nuupu abo omwenda kiwandiiko ki ekibakuumidde Luzira anti baagye ba transferring misango gyonna egiri eri mu kooti za bulijjo naye zino ennaku nga tewaliwo warrant of remand eri authentic oba eri force yes from court ekkirizibwa osooka n'obata n'oggulawo then nawulidde council senior council attorney general ng'ayogera he erred tukiyita erred at law okuvaayo n'agamba nti tulagidde ssaabawolereza gundi DPP ye ssaabawaabi wa gavumenti agulewo emisango no that is erroneous ati kwenyinga 12 egamba DPP ssaabawaabi wa gavumenti anaakola emirimu gye nga mwetengereze nga teri amulagidde ate ko gantu mulagidde you see that's so unconstitutional kimenya mateeka okulagira ssaabawaabi wa gavumenti ligulawo emisango emipya ate ssaabawaabi wa gavumenti tasobola kukolera ku statement za CMI za UPDF balina kuyimbula Dr. Besigye amangu ddala kubanga ennaku zonna kati zibamusibye zimenya amateeka ne banne bonna asobola bagulako omusango sigulako omusango gokka agenda kuhanga strike yes mukomera agenda kuhanga strike nga talya tanywa naye agenda kukosebwa kituufu ekiyinza omuviiramu n'obulamu okufa okuvaawo naye mwe mujja kuba mumuse muyimbule Dr. Besigye ne banne mwabasira mu bumenyi bw'amateeka tekitwaze tubagamba mumuleka agenda afulume mwamunamwina emisango gye muvunaana poliisi eddemu mwenoonyereze etwale fayire wa DPP ya sanctioning addemu akwate Besigye President Museveni tukusaba osse mu ggwanga lina amateeka okkiriza mbwedde eggwanga lino liri ku nfuga y'amateeka President Museveni w'amateeka ekitiibwa tukusaba mukama waffe w'amateeka ekitiibwa President Museveni njagala kumubuulira ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina President Museveni agenza akula ayagala akkirize famire y'obuyinza bugenda givaako famire y'obuyinza bujja givaako toli mu kutiisatiisa teraba ono gwalabako ku Gaddafi Gaddafi yansazaako ejjuma twali awo nakivubo gwali okyali ndowooza omwana muto Gaddafi yajja wano ng'abulayo emyezi 6 bamuwambe yatusazaako ejjuma awo enakivubo President Museveni ng'atudde ku katebe awo naye Gaddafi nga ne bwabeera muswala n'akolola President Museveni asituka uli omukulu agamba ki Gaddafi yagendako e Italy Prime Minister wa Italy ng'amulinze najja n'ennyonyi mpya 6 nga zifaanagana buli eyagwa nga balowooza y'oyo nedda wali endala neegwa ne balowooza nti y'oyo nedda wali taye yabadde ereese emmotoka za mukulu endala neegwa nagamba erimu mmere enda biki ebikozesebwa ebirala endala neegwa nti ati esulanga nnyo muweema teerimu weema za mukulu Gaddafi yava mu buyinza famire n'esimbibwa mu bikootikooti bye yalekawo ebitategeerekeka omwana oyo Saif Ali Islam yali yatulugunyizibwa n'atemebwako n'olugalo naye omuvubuka wa PhD from London School of Economics kati singa taata we yaleka enfuga y'amateeka kitegeeza famire ye teyandibonyebonye so President Museveni famire ye netera okuvibwako obuyinza oba ayagala oba tayagala akkiriza enfuga y'amateeka naye ejja kumuyamba yes ejja muyamba ne famire ye oli mu kutendereza ensala ya Supreme Court nti yabadde mata but according to the president this was a wrong decision and you're praising a wrong decision ati President Museveni takkiriza mu nfuga y'amateeka President Museveni n'akyemalira imagine gyayita wrong decision gyawulira nga emusiiwa n'ebigere n'omubiri gwonna yalonda n'abalamuzi abo ye abalamuzi bakola right decisions nga balonze biri in his favor President Museveni olonda ekiri in his favor ekinyigiriza ab'oludda oluvuganya ekyo that's the right decision nera court sa okay bwe balonda ekyo okugamba nti wano gavumenti yenyigiriza that's a wrong decision nanulire n'omulala amuyita Kano Chris Magezi omwogezi wa CDF nafe nagafe UPDF tetujja kukkiriza can you say that Kano Philip Kano Chris can you say that Kano aba muntu munene mu magye
abo bakurisi ba trainings bafunye trainings eza buli kika naye n'otamanya nti kooti bweyogera tetuddamu. So President Museveni awama asema mateeka ekitiibwa gajja muyamba naye kubanga naatera okuva mu buyinza naye Dr. Besigye agenda kufa enjala eruzira nemwe mujja kuba mumuse. Radio 4 ensonsozi Adam Kongo gange Honorable Mubarak Munyago Mugati Gobata Kutwine kankufune ku 07